Lwaki nkugamba nti obugagga bw'omuntu yendowooza ye? Kubanga njagala omukkiriza ali eyatuwuliriza akakasize ddala nti endowooza yeyimiriddeko obugagga bwe, era nti obwavu tebumuluma lwakuba nti talina byalowooza. Obwavu bumuluma lwakubanga byalowooza bye bikyamu. Buli muntu ali eyo olina enjatula mu nju ewuwo, njagala ogikwata ogibikula ogende ku luyimba lwa 2:54. Bwe naava wano nga tolina kyofunyeemu onaaba gwe yeekotogera. Oluyimba olwo lugamba nti temusookanga kunoonya ssanyu. Ekiwulira? Temusookanga kunoonya ssanyu lya ku nsi. Luga nti okwesiima kw'omubiri n'obugagga bw'omu nsi temusookanga kubinoonya. Tosookanga kunoonya kusanyusa mubiri, tosookanga kunoonya bugagga bwa mu nsi, tosooka kwetunuuliranga ggwe bw'oba olina by'oyagala okubeera mu nsi. Temusookanga kunoonya bwami bwa nsi na bitiibwa. Kuba tulabye abaami bangi abaavuwala nga bavudde ku bwami. Tulabye abantu bangi abaavuwala nga bavudde ku bwami ne mu bifo gye babadde bakola ng'ebitiibwa bibaggiddwako. Ensonga lwaki nga tosookanga kunoonya bitiibwa. Era gamba nti oliba oli awo amangu ago ne biggwawo. Naga temusookanga kunoonya bisusunku na birerya ebitali bya Katonda, kubanga buli kyolina nga si kya bwa Katonda, nga si kirabo kya Bwakabaka bwa Katonda, kisusunku ekisobola okutwalibwa n'empewo. Kakati biki byolina okunoonya? Olina kunoonya kusanyusa mubiri oba butasanyusa mubiri? Ekyamazima njagala okubuulira, yagamba nti musookenga mwe munoonye obwakabaka bwa Katonda. Tuzze tundingana ebigambo bino. Olwaleero njagala okukirambulula nga seesigamye ku baganda bange nga bwe babirambulula, naye njagala okukikulambululira obwakabaka bwa Katonda bw'onoonye engeri gy'obutegeeramu. N'agamba nti kyekisa eky'ekitala ekitaggwaawo obwakabaka bwa Katonda. Ekyokubiri kye yagamba bwe bulokozi bw'abantu. Obulokozi bw'abantu mubaleete eri Yesu, obwo tebuggwaawo. Era mu kitundu ky'oluyimba olwo ekisembayo gwalina enjatula mu ddiro lyo ne mugamba nti ebyo bye muba munoonya muliweebwa bye mwegomba, muli biweebwa. Muliweebwa eby'omu ggulu tebiggwaawo, ate kyenkukakasa agenda bikuweera ku nsi. Njagala kubuuza ekibuuzo gwali eyampuliriza. Obwakabaka bwa Katonda bufaanana butya? Mu kitabo kya Makko essula ey'okuna olunyiriri lwa 3 yatugamba bw'ati. Yabagamba nti tunaabufaananya tutya obwakabaka bwa Katonda, nanti ki tunaabunyonnyolera ku kifaananyi ki? Olwasatu mu olunaga bufaanana ng'akaweke ka kalidaali ako bwe kasigibwa mu ttaka so si ku jjinja.
agambye ettaka si kujinja ako bwe kasigibwa mu ttaka tagambye ku muti waggulu oba ku nnyumbayo tagambye nti akajja kusigibwa mu ngatto ze oba ku mmotokayo agambye ako bwe kasigibwa mu ttaka ekitegeeza mu mbeera yaako gye keetaaga embeera yaako gye keetaaga environment newankubadde nga ke katono okukira ensigo zonna eziri mu nsi olwasatu mu ebbiri naye bwe kasigibwa kakula kaba kanene okukira enva zonna kasuula amatabi amanene kale era ennyonyi ez'omu bbanga ne ziyinza okutuula wansi w'ekisiikirize kyagwo omanyi obwakabaka bwa katonda obubwo gwe ali eyampuliriza nabagamba mu lwereberye essula esookonyo 28 yatugamba tubalenga ebibala buli muntu bwe yali atondebwa mu kifaananyi kya katonda yatondebwa n'ekyo ekimwawula ku bantu abalala omwana ekisobola okumutuuza ku nnamulondo ateekwa kuba mulangira era mukama we oba kabaka bw'amala okukisa omukono n'atuula ku nnamulondo eyo kyenkwewuunyisa kimu nti ffeno mu bwakabaka bwa katonda tugenda kugituulako nga ne kitaawo akyaliwo obwakabaka bwa katonda kirabo ekyakuweebwa ekyawukana ku by'abantu abalala obwakabaka bwa katonda gwe mulimu ogwakutumibwa ku nsi okukola obwakabaka bwa katonda tunaabunyonnyolera ku ki buli muntu alina ekirabo ekyamuweebwa nga nze yagamba nti tunaafaananya tutyayivanya ebigambo byojja n'oyogera mu bantu obuweereza bwo bw'ebigambo tunaabufaananya tutya newankubadde ng'otandika n'ekigambo kimu wabula bw'onaateekebwa mu mbeera mu environment w'otuukira ku bantu emitima gyabwe ng'ompadde midiya wensobola okufulumiza ebigambo nange nenoonya ebitabo neneyongera okusoma nga neekenneenya n'ebyo abalala bye batekenneenya nembiteekako amaanyi nempayo obudde bwange bwonna newankubadde nga ekirabo kyange ekiraba kyekitono wabula bwe kikula kijja kukola amatabi nga buli wamu owulira kyusa endowoozayo kijja kukola amatabi nga buli wamu owulira kyono omusajja yakuprosesinga sukaali mu Uganda kijja kukola amatabi ng'owulira nti factory yo yetunda emmwanyi oli mulimi wa mmwanyi oli mulimi wa bogoya ekirabo katonda kye yakuwa mu nsi kikola amatabi kifuuka kyanjawulo nga kisimbiddwa awo bwe wali obuzibu nga kisimbiddwa mu ttaka obulamu bwo tebugenda kusanyuka lwa byabugagga bya mu nsi bugenda kusanyuka lwa kugasa bantu balala era yatugamba nti muleke abaalinga abaana abato bajje gye nti kubanga abo obwakabaka bwa katonda bwe bwabwe abagasa abantu abalala obwavu n'okubonaabonako mu nsi kubanga togasa bantu balala okulemererwa n'okutuuka ku bintu by'oyayanira mu nsi nga tobituukako kubanga togasa bantu balala
okulemererwa okusoma, okulemererwa okukulaakulana n'okukyusa obulamu bwo, kubanga togasa bantu balala n'ekyo Katonda kye yakuwa. Tolina bantu boogasa, tolina bantu booyamba, tolina nsonga lwaki oli ku nsi. Bwe yakuwa ekirabo ky'okulima weenyooma obulimi n'obulekulira, bwe wali olinamu omukisa n'ekirabo kyo n'ogenda mu kuyimba ewataali kuyitibwako. Twayogera empagi z'obuwanguzi 6 nga kuliko okuyitibwa, ekirabo ky'obwakabaka bwa Katonda buli muntu kyazaalibwa nakyo. Ne bwe baleeta abalala abeefaananyiriza batya, bino byenjogera bye byange kwe kuyitibwa. Era nga bw'olina ekyenkumu eky'ekigalo ekisajja nga tewali muntu mulala akirina ne bazzukulu bo. Era in fact singa kyali kiteekebwa ku ddaame singa tewali yali afunye eddaame lya jjajjaawe. Kubanga ekyenkumu kye tekiddangamuko kubeera wadde ku nsi n'omulundi no yadde yafa n'agenda emyaka 12 emabega. Kati buli muntu alina ekirabo kye yamuwa ekyenjawulo ky'ekinkumu kye, ng'obuwanguzi bwe bwesigamye mu kirabo ekyo. Kikiri kyagamba nti musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna seek God's kingdom first. Ebirala byonna biri kwongerwako ng'amaze okulaba nti ogasa ki abantu abalala, ng'ogasa ensi. Ebirala byonna biri kwongerwako. Waliwo mukwano gwange ali awo namataba munda yankubira lujesu nangamba nkwebaza, webale nnyo nga nkuteereko omutwalo nnyo ku soda. Ku lwaki yagumpa? Nasooka kunoonya bwakabaka bwa Katonda, saasooka kunoonya ssente, saasooka kunoonya ssente. Abantu mu nsi banoonya bya bugagga, mmotoka, munoonya mayumba, okitegeera. Naye sooka onoonye obwakabaka bwa kitaawo buliwa. Kafeero yagamba nti nze okumaasira wiina ebitabo okuyimba kwannyumira. Bwe yasooka okuwoomera endongo gyali akwa, bwe yasooka okuwoomera awulira bwe kumaasira wino ki olwo lupiiya naye kwekola ki kwekujja konze ate abaffe tunoonya ki? Mmwe abantu be mwegomba abagaggawadde mu nsi abali obulungi, njagala obabulira bali eyabatuwuliriza. Tewali yakeera ku makya kunoonya bya bugagga. Y'ensonga ziri 3 ze nnakuwa. Ne nkugamba nti omwavu anoonya ssente. Ne nkugamba nti alina ssente anoonya bintu, mayumba, mamotoka, ttaka, biki ebyo bye bazimba, bizimba bye banoonya. Ne nkugamba nti omuntu omugagga anoonya birowoozo ebigasa abantu. The kingdom of God, obwakabaka bwa Katonda obubwo buli ludda wa? Tera nnyo okujugiza mukadde wange, kubanga ye yali musekuzi wa buwunga bwa muwogo. Nze kwe nasomera naye ekitone n'akivaako n'agenda mu mulimu gwe yasoma ogw'ekyalaani ng'alaba gwe gusinga kiri. Naye ng'obwakabaka bwa Katonda bwe yali amulengeza ku sapurayinga abantu ba mu bizinga buwunga bwa muwogo, kubanga yali akakola nga tekalumira, nga kalungi, nga buli muntu abuyaayanira. Obwakabaka bwe bwali mu kulima na kutunda buwunga bwa muwogo.